إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآله وسائر الصالحين أما بعد عباد الله أوصي نفسي ونفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار atenderezebwa Allahu tabaraka wa taala tumusaba asobola okusaasira n'emirembe n'ebyengera ku wekitiibwa mukama waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam namira omwoyo gwange n'egyammwe tutye Allahu tabaraka wa taala mu mbeera zaffe zonna fi sirri wal alan mu kyama ne mu lwatu tukimanye nti Allah atulondoola ye yatutonda era atutegeera nnyo ne woba weekwese mu nzikiza ne woba oli wekka mu nnyumba yo oba mu kisenge kyo manya nti Allah akulaba la yudrikuhu al absar amaaso gaffe tegasobola kulaba Allah wa huwa yudrikuhu naye ate ye Allah asobola otulaba Allah asobola okulaba Allahu tabaraka wa taala asobola okulaba akamunyeera akali ku lusozi oluddugavu mu kiro ekiddugavu ekikutte enzikiza Allah asobola okukalaba la yakhfa alayhi shay'un fi samawati wala fi al-ard Allahu tabaraka wa taala tewaliyo kyonna tewaliyo kitonde kisobola mwekwekako nga tasobola kiraba eitha muno mu nsi oba mu ggulu okumanya nga Allahu tabaraka wa taala yagenda wala na buli kikola kyonna ekigwa ne kiva ku muti Allah akimanyi Allahu tabaraka wa taala tumwegendereze nga twegendereza ebikolwa byaffe wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah tugamba tumwegendereze nzizaako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi jaana bilhuda wa dini lhaq yatuleetera obulungamu n'eddiini ey'amazima kama qala tabaraka wa taala nga Allah yatugamba inna ddiina inda Allahi lislam eddiini entuufu Allah gyamanyi wadde nga mu nsi mulimu amadiini mangi eddiini Allah gyamanyi bwe busiraamu omuntu yenna Allah gwali basaasidde n'owangalira ku busiraamu n'obufiirako manya nti ogenda kubeera mu bulamu obw'essanyu ogenda kubeera mu bulamu obw'ejjana lubeerera ensonga enkulu lwaki Allahu tabaraka wa taala yatutonda n'atuteeka muno mu nsi kwe kumusinza mu bukakafu nga Allah yatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun Allah tiyatonda amajinni wadde abantu ensonga enkulu lwaki yatutonda n'atuteeka ku nsi tumusinze wal ibada n'okusinza Allah kwe kukola ekikolwa oba ebikolwa oba n'oyogera ebigambo ng'ebigambo ebyo oba ebikolwa bisanyusa Allahu tabaraka wa taala ate nga bituufu kubanga omuntu osobola okukola ekikolwa for example ng'okusaala eswala
ng'eswala gy'osadde entuufu naye nga tesanyusa Allah, ogisadde bakulabe, ogisadde mu mbeera yakweraga, so omulimu Allah tagukkiriza era agukuddiza. Buli okolanga omulimu gonna gukole nga kyonoonyaamu Allah kusiima ate nga ogukoze ku lulwe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ebika by'abakyala ebyenjawulo Allahu tabaraka wa ta'ala byeyagoba mu kusaasira kwe, ng'era abakyala abo Allahu tabaraka wa ta'ala yabakolimira. Tubawulirize bulungi, tubeewale otuba abakyala, tuweewale okugwa mu mbeera ezifaananawo zityo, ate naffe abasajja tukubirize abakyala baffe obutagwa mu bakyala bano, mu mpisa z'abakyala bano. Oba etubanga tubalabye naddala abakyala betulina ewaka n'abo betulinako obuvunanyizibwa, ne oba tomulinako obuvunanyizibwa naye ng'omulaba musiraamu munno, kikkakatako okumubuulirira aleme kugwa mu bakyala bano wammanga. Kubanga omukyala akola ebikola bino wammanga, ekisookera ddala Allah yamukolimira. Allah okukolimira omuntu kwe kugoba mu kusaasira kwe era nakuteekako obusongo bwe. Bal ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye abakyala bano yabakolimira. Mukyala asooka almuhallalu laha, ye mukyala agobeddwa bbaawe. Obadde n'omukyala nga takyakuwulira oba akoze obwenzi, nakola embeera ezimuviirako okugobebwa n'omuwa talaka. Tukimanyi bulungi nti talaka, talaq, tujatula emirundi esatu. Kasita oyatula talaka eri omukyala emirundi esatu kitegeeza omugobedde ddala. Kati omukyala oyo kasita omugoba ayinza obba akyakwagala nga akyayagala okubeera gy'oli. Kati kyakola n'afunayo omukwano gwe, n'apanga ddiiru, n'afunayo omukwano gwe omusajja, n'amugamba nti mpasa wayitewo ng'omwezi gumu oba wiiki bbiri, then ontalake. Womala okuntalaka nsobole okuddayo ewa bba wange. Eyo empasa si ntuufu era mu busiraamu tekkirizibwa. Lwaki? Oba ozanyira mu mateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri, oba totuukiriza bulombolombo bw'obufumbo. Allahu tabaraka wa ta'ala mu suratul Baqara aya 203 yatugamba nti fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الله يقول لك بسجة ababeera bagobye abakyala ne babawa ttalaka n'oyatula ttalaka emirundi esatu, kitegeeza omukyala oba omugobedde ddala n'agenda. Kati Allah agamba singa omusajja ogoba omukyala n'ava mu makaago n'agenda, woba oyagala okumuzza okuddamu okumuwasa, ayina okufuna omusajja omulala n'amuwasa, ng'engeri gy'amuwasizzaamu si ya kiyaaye obanga si ya ddiiru. Ng'oli omukyala gwe mbagambye omusajja amugobe, naye olw'okuba nti ayagala okukomawo, ayinza obbanga ayina bigendererwa byayagala era omusajja ono. Ayinza obba ayagala bugagga oba ekintu kyonna ekirala, obanga akyagala okubeera ne bbaawe, naye olw'empisa ze zimugobezza, ye ng'alowooza nti omusajja tasobola mugoba, kasita bamala omugoba ate awulya ayagala kudda. Obusiraamu butugamba singa ogoba omukyala oba omukyala singa bakugoba, oyina sooka kufuna musajja mulala n'akuwasa. Ate ng'omusajja oyo mwesiimye ne mukula n'ennika bulungi, ne mugenda ne mutambuza obufumbo. We mumala otambuza obufumbo, Allah wali bagezeeyo mu maaso nga
okoze ebikolwa byebimu biwakola eri bbaawo ne yasooka, omusajja oli n'akugoba ng'akwetamiddwa, awo tolina buzibu kubeera ng'odda eri bbaawo eyasooka. Kassa mukkaanya era omusajja ono n'akakasa nti agenda kukutambuliza ku kkuba ettuufu ery'obusiraamu. Omusajja ono n'akakasa n'akubuulirira n'akugamba nti toddamu kukola bikolwa biwakola ebyakugobya. Kati awo tolina buzibu okubeera ng'odda eri bbaawo. Bal naye omukyala singa agobebwa n'afuluma mu maka g'omusajja n'akola ddiiru n'omusajja omulala amuwaseemu wiiki 2 mwezi gumu amaladde, ebyo tebikkirizibwa kubanga oba ozanyira mu mateeka ga Allahu tabaraka wa taala. Nawekito n'omusajja almuhallil ye musajja apangisibwa awase omukyala omulala. For example, oyinza okugoba omukyala n'oyatula talaka emirundi 3, obusiraamu buba bukugamba takyali mukyalawo. Kati wamala okufuka nga takyali mukyalawo, ate ogenda owulira ng'okyamwagala, somaani atandise omukwana, owulira oyagala omuzze musajja wattu. Kati n'ofunayo mukwano gwo omulala, n'ofuna sula. Wamala ofuna mukwano gwo n'omugamba nti mpasiza mukyala wange oyo, then omugoba oluvannyuma lwa wiiki emu. Oyo omuntu afuna nawe batyo, naye Allah yamukolimira. Nono omusajja apangisiddwa, gwapangisiza nono apangisiza, gwapangisiza n'oli ayambyeko okubeera nga awasa mukyalawo, then yamutalako omweddize, mwenna Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira. Lwaki? Kubanga kuba kuzanyira mu mateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala. So nolwekyo baganda bange, tufube nnyo okulaba nga tugoberera amateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala. So omukyala afaanana we batyo, Allahu tabaraka wa ta'ala yamukolimira n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mukyala wokubiri Allah gwe yakolimira, gwe yagoba mu kusaasira kwe, alwasila walmustawsila. Alwasila ye mukyala akola mu saluuni, obanga omulimu gwe gwakusiba bakyala balala nviiri, ng'akwata biwiigi oba bino ebiviiri ebirala ebyabazungu ebiguwa, n'abikwata n'abiyunga ku mutwe gw'omukazi omulala. Oyo omukyala afaananayo batyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugoba mu kusaasira kwe, era Allah yamukolimira n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walmustawsila, almustawsila yona agenzeeyo mu saluuni ne bamuyungako. Lwaki agendayo? Kyayagala enviiri ze azongerako zibeere nnyingi oba ziwanvuwe. Ekyo kikula tekikirizibwa mu busiraamu. Lwaki? Kubanga oba oyongedde ku butonde Allah bwe yakuwa. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okukyusa obutonde bwaffe. Mathalan, ng'omusajja okubeera nga oli muddugavu ate n'otandika okwesiga ebizigo ebikwerusa, ekyo kiri haramu, tekikirizibwa mu busiraamu. Oba omukyala nga muddugavu n'atandika okweyerusa, Allah alina ensonga lwaki yakufuula muddugavu, n'obweru bwe weegomba, bali be weegomba abeeru, alina ensonga lwaki yabafuula beeru. Kati gwe kasita otandika okukyusa obutonde bwo, manya nti oyingidde mu busungu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Basajja bangi bahaji nga tuyina abaana baffe nga tubatwala mu saluuni, oba bakyala baffe ne babatwala mu saluuni, n'omuwone sente n'ayunga ku nviiri nga tokifuddeeko. Abalala tuyina abakyala nga bayungira ddala ku nviiri, naye ekikolwa ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Woba okkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ng'okakasa nti oli musiraamu, oli mukkiriza, ekyo ekikolwa mukyala wabanga abadde akikola taddamu kikola. Wabanga gwe abadde amusapootinga ng'omuwa ssente ayunge ku nviiri, mugambe nti munnange ekikolwa ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana.
oba mukyalawo ng'akola mu saaluuni ayunga bantu nviiri nga bayungako enviiri endala, saba Allah akusaasire omufunire omulimu omulala, era omulimu ogwo gwakola aguveeko, kubanga buli wagukola abanyiza Allahu tabaraka wa taala. Lwaki abantu abo Allah subhanahu wa taala yabakolimira? Olw'ensonga nti bakyusa obutonde bwa Allah subhanahu wa taala. Baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ibn Umar yagamba nti la'ana Allah subhanahu wa taala yakolimira alwasila, omuntu ayunga ku nviiri, akola ekikolwa ky'okuyunga abakyala okubayungako enviiri, wal mustawsila, n'abo abagenda mu saaluuni okubayungako enviiri. Allahu tabaraka wa taala mu suratul Hashr yatugamba nti wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, ebyo byonna biragiro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaba bawadde oba byaba balagidde okukola mubikole, wama nahaakum anhu fantahu, ate byaba baganye mubireke, kubanga birimu akabenje k'amaanyi. Omukyala w'ekika ekirala Allah gwe yagoba mu kusaasira kwe era gwe yakolimira almutafallija. Almutafallija ye mukyala, wahiya allati ta'mal faraja baina asnaniha, ye mukyala ateeka ekituli oba akatuli oba akazigo wakati w'amannyo ge, li ajili lhusn, nga kyagendereramu waba aseka abantu balabe nti mukyala mulungi, nti mukyala yanyirira. Kubanga ojje wegendereze abaana bato, olaba omwana omuto nga waba aseka we bati amannyo ge galimu ebitulituli oba galimu space, aba afaanana bulungi. Nawe kiteera omuntu afaanana we batyo ng'ayina ebituli mu mannyo ge oba ng'ayina akazigo, aba afaanana bulungi. Okujjako oli nga Allah yamutonda waatyo, nga yatondebwa ng'ali waatyo, eyo eri talina buzibu. Naye onaakikola nga Allah yakutonda nga amannyo go gonna tegalina space, gwe n'ogenda bakuteekamu space, bakuteekamu akazigo, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakukolimira, era n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakukolimira. Nabbi yagamba nti la'ana Allah yakolimira almutafallijati lilhusn, abantu abateeka obuzigo mu mannyo nga kye banoonyaamu balabike bulungi. Almughayyirat khalqillah, abo bakyusa obutonde bwa Allahu tabaraka wa taala. Allah oba yakutonda nga amannyo go tegali mu space, lwaki oba ogateeka mu space? Ojja kweretera ebizibu, ojja kulwaza amannyo go, ofune ebizibu eri obulamu bwo, ate osigaze n'omusango eri Allahu tabaraka wa taala. Kyalo omulala Allah gwe yakolimira era gwe yagoba mu kusaasira kwe, annamisa walmutanammisa, fahiya allati tazilu ash-sha'r min alwajh. Annamisa ye mukyala asalako ebisige, ng'omulimu gwe gwakusalako bantu bisiga. Abakyala n'agenda mu saluni ne bamusalako ebisige byonna ne babijjako. Ekyo ekikola mu Busiraamu tekikkirizibwa. Abakyala bangi bakikola, n'agenda mu saluni ne bamuggyako ebisige, n'asigala either nga talina bisige oba n'abijjako n'ateekako ebisige biri artificial. Kyekikolwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Walmutanammisa allati tatlubu fi'lu dhalika biha, almutanammisa yoyo agenda n'asaba bamuggyeko ebisige. Ekyekikolwa kiri haram, era Allah subhanahu wa ta'ala yakituziyiza okukikola n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali singa omukyala akula ebirevu ku matama ge oba kalevu ke oba n'abeera n'amasulubu, awo Obusiraamu butugamba nti ebirevu abisaleko n'amasulubu agasaleko, kubanga asulu y'omukyala talina bba na kirevu. So nga ate gwe omusajja asulu yo
obubumba bwo olina obba n'ekirevu. So kasi omukyala akula ekirevu oba nakula amasulubu, ate obusiraamu bumugamba nti asaleko ekirevu oba asaleko amasulubu. Bali okusalako ebisige, omukyala okusalako ebisige kiri haram, era singa akikola aba ayingidde mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba nti la'ana Allah yakolimira annamisat walmutanamisat, abakyala abasalako bannaabwe ebisige naabo ababisalako. Mukyala okusano Allah gwe yakolimira alwashima walmustawshima. Alwashim kwe kubeera nga omuntu kwekuba ttatu. Bal alwashim kwe kukwata oba empiso oba ekintu kyonna ekikozesebwa mu kkuba omuntu ttatu, n'okwata ekyuma ekyo oba n'okwata empiso eyo n'ogifumita omuntu. Bw'omala ogimufumita n'oyongeramu ink oba n'oyongeramu wanja, kubanga waliwo ebintu ebikozesebwa okukuba omuntu ttatu. Ebimu bibeera bya bbulu, ebimu bibeera bya green. Kasaba bamala okukuba ttatu, ku mubiri gwo ne kusigalako alama, ne kusigalako akabonero. Ttatu eyo ng'efaanana either ng'eri mu kala ya green oba ya bbulu. So all in all, Allah yakolimira omukyala eyekuba ttatu, era n'akolimira n'oyo omukyala azikuba. Ekyo ekikolwa nakyo mu busiraamu tekikirizibwa. Omukyala omulala Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakolimira alwasila walmustawsila. Omukyala omulala Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakolimira almutashabbiha birrijal, omukyala eyefaananyiriza abasajja. Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, yagamba nti la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakolimira almukhannithina min arrijal walmutarajjilat min annisa. Allah yakolimira abasajja abakola ebikolwa nga byabakyala, befaananyiriza abakyala. Olwo omusajja gwe nalaba nga yambadde kasikaati ku social media okwo, nga yambadde n'obukondo, ng'alina n'ebiviri nga biringa byabakyala, naye nga musajja. Oli namugamba nti ssebo, namugamba nedda nze ndi nnyabo, naye nga musajja. Kati omuntu afaanana naye batyo Allah subhanahu wa ta'ala yamukulimira era yamugoba mu kusaasira kwe, kubanga aba asaasanya obwononefu mu nsi. Newakito Allah subhanahu wa ta'ala era n'akolimira n'omukyala eyefaananyiriza abasajja. Ne mu hadithi endala ya Abi Hurayra radiyallahu anhu qal, yagamba nti la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allah yakolimira arrajulu, omusajja yalbasu libsata almar'a, omusajja ayambala olugoye lw'abakyala oba ayambala engoye z'abakyala. Walmar'ata, era nakolimira n'omukyala talbasu libsata arrajuli, era Allah nakolimira n'omukyala ayambala engoye z'abasajja. Mu hadithi endala ya Abi Hurayra, mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti sinfani min ahli nnar, sinfani min ahli nnar, ebika by'abantu babiri bantu ba muliro. Nabbi yagamba nti lam arahuma, teyabalabako mu kiseera kye weyaliwo, teyabalabako. Qaumun, yagamba nti abantu bajja kujja ng'enkoma yali kumbi kutuuka, ma'ahum siyatun ka'adhnabi albaqari yadribuna biha nnas, nga bayina obuggo oba emiggo nga gikoleddwa mu mboobo z'ente oba mu mikira gy'ente, naye nga emiggo egyo bagikozesa okuba abantu bidhulmin, mu bulyaz'amaanyi. Abantu awo we mubalabanga nga bakola ekikolwa ekyo, nga bakuba abantu mu bulyaz'amaanyi, nga bakozesa emiggo egifaananawo egityo,
manya nti abantu abo bantu bamuliro. Wa nisaun, Allah nakolemera abakyala kasiyatun ariyatun mumilatun mailat, nakolemera abakyala abatambula ng'olabanga ayambadde naye ng'ali bwereere. Mathalan, omukyala atambudde ayambadde kamina ebisambi biri bweru, oba ayambadde blouse naye nga amabere ge galabika, alinga ayambadde naye nga mu butuufu tayambadde, kubanga ezo patisi ku mukyala buba bwereere bwe. Omukyala yenna bwereere okugjako feesi ye n'ebibatubi. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byo tebyaliyo n'esaawa zino tubiraba. So abakyala bukasita mubalaba mumanye nti ekikolwa kyebabeera bakoze kikolwa ky'abantu bamuliro. Ne wallahi bakyala baffe bameka bambala we batyo. Tulina basiraamu ng'olina haji nga ne Makka wagenda naye nga mukyala we ayambala batyo, ng'abaana bo bayambala we batyo, ne bagenda out naye nga bonna tebambadde mu nyambala ya busiraamu. Era abakyala wabeera batambula baba bayambadde engoye nga ziviirako abasajja okubeera nga emitima gyabwe gikyuka. Ayinza okwambala ka sharia nga kamukutte, oba nayambala akasikaati nga kasikiriza abasajja, oba nayambala ekyambalo kyonna, oba neyeteekako ekyokwewunda kyonna ku mubiri gwe nga kisikiriza abasajja. Abakyala abo mbalabanga mumanye nti bakyala bamuliro, singa banaba bafudde nga tebeeterezeza. Nabbi nagamba nti ruusahunna, abalala bajja kubeera n'emitwe kasnimati lbukhti almaila, ng'emitwe egyo giringa nga woolaba ebbango ly'eŋŋamiya, kubanga eŋŋamiya eyina ku mugongo gwayo eyina ebbango liringa nga akasozi. Kati gyeri abakyala basiba ebiviiri ne biyambukayo ebiti ne bigenda waggulu, oba ne bibeera nga enemabega biwanvu ku nkoona zaabwe, obanga nga ekintu ekyo kikkirira ne kikkirira mu mugongo. Asulu y'omukyala alina okubeera n'enviiri ze naye zirina kubeera nga ziri straight, tezirina kubeeramu kagulumu konna. So olabanga omukyala ng'alina enviiri nga zifaananawo zityo, ng'enviiri ezo ziringa nga olaba ebbango ly'eŋŋamiya nga zirimu akakunnumba, oba nga zirimu akantu akalinga akasozi, ng'omutwe gwe munene weeguti, manya nti omukyala oyo be bamu ku bakyala abagenda okuyingira omuliro. Nabbi nagamba nti la yadkhuluna aljanna, abakyala abo aba abantu abafaanana we batyo tebagenda kuyingira jjana. Wala yajidna rihaha, tebagenda kuwulira kawo ka jjana. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, akawo k'ejjana bajja kawulira mu bbanga nga ddene nnyo, tebagenda kubeera kumpi n'ejjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataase n'abantu baffe. Omukyalo omulala Allah gwe yakolimira annaiha kathiratu annawah. Annaiha ye mukyala apangisibwa mu kufiirwa, ng'ekimuleese agenda kuba miranga. Ebitongole bingi nga bipangisa abantu nga bazze Kaaba, kyekikolwa mubaka Muhammad sallama yakigaana. Era kasita obeera nga gwe omulimu gwe wasoma kukaabira bafu, ng'otuuka ku mufu n'oleekaana n'okuba embeekuulo n'okuba emiranga, manya oli mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bye yakulimira n'omubaka Muhammad sallam. Bali omukyalo oyo yabeera mahira, abeera mukugu mu ekyo nga ye yasomerera Kaaba. Ekyamazima omukyalo oyo abatakaaba era abatalina na nnaku yonna gy'alina, kubanga talina alaaka yonna ku muntu afudde, ye omulimu gwe azze kukola ssente. Kalwaki Allah yamukulimira? Kubanga akola atazwir, alimba nti akaaba naye nga ekyamazima takola ki? Takaaba. Ali mu kwenya mufu, yazze kukola ki? Yazze kukola ssente. That's why omubaka Muhammad sallama yamukulimira. N'omulala Allah gwe yakulimira ye mukyala ajja ku lumbe, oba wali omuntu afudde
oba omukyala ajja mu kufiirwa nga naye azze kuyamba kukaaba, wayi kangende mbakaabireko, natuuka azza bulungi ng'aseka, alina ku ssimu, ali mu motoka ye, oba ajjidde mu takisi, oba ajjidde kaboda ng'anyumya mbozi, oba azze ne mukwano gwe nga bali mu kuseka, naye kasaatuuke wali omufu n'atandika oleekaana. Oba bufeere basiraamu. That's why omuntu afaananawe batyo omubaka Muhammad sallama yamukolimira. Naye okukaaba okwa bulijjo ng'oli ku mufu oba oli awantu ewali omuntu ayafudde tekulina buzibu, kubanga omubaka Muhammad sallama yagamba nti al-ainu tadma, amaziga gano gavaamu, amaaso gaffe gavaamu amaziga, wal qalbu yahzan, n'emitima ginakuwala. Lwaki? wetuba nga tufiiriddwako abantu baffe. Lamma mata ibnuhu Ibrahim, ebyo bigambo omubaka Muhammad sallama yabyogera ng'omwana we Ibrahimu afudde. Nabbi n'agamba nti wala naqulu illa ma yarudi rabb, omuntu waba ofiiriddwa toyogeranga ekigambo kyonna okujjako ekyo ekisanyusa Allahu tabaraka wa taala. Tokolima n'ogamba era omwana wange yafa, era nze Katonda namukola ki, wabula gamba bugambi nti qaddara Allah wa ma shaa faala, Allah wageze era kyeyayagala kituukiridde. Singa ofiirwa omuntu n'ogamba nti alhamdulillah, Allah wageze. Allah alagira bamalayika ne bakuzimbira ennyumba mu jjana. Allah n'agamba bamalayika nti ennyumba ye mugiteekako baitul hamd, ennyumba y'okutendereza, mugiwe omuddu wange. Naye abantu abasinga Allah atugezesa, ate nga tukimanyi bulungi nti okufa sunna, tuteekwa okufa nga Allah we yatutonda, tuteekwa okufa. Kati newonaakaaba otya, omufu gw'okaabira tagenda kudda, wabula gamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qaddara Allah wa masha, Allah wageze, ogambe nti alhamdulillah, era osabe Allah akukyusizeemu ekisinga obulungi. So okukaaba okwa bulijjo n'onakuwala, oba omukyala n'anakuwala ku mutima n'avaamu amaziga, ayinza obbanga omwana we oba bbaawe yafudde, ekyo tekirina buzibu, naye okuba emiranga tekikkirizibwa, era singa omukyala akikola aba ayingidde mu bantu Allah bye yakolimira, era aba ayingidde mu bantu abagobwa mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukyala omulala Allah gwe yakolimira almutazayyina lighayri zawjiha, ye mukyala ateekako ebyokwewunda n'ayolesa n'obulungi bwe nga kyagendereramu abasajja bamulabe abalala abatali bbaawe, n'aviirako n'abasajja kwegamba n'abeera ekikemo eri abasajja, n'ava ewaka nga yeekubye zi lipstick, yedizayinize bulungi, yeekubye akawoowo. Basiramu omukyalo okubeera nga yeekuba akawoowo n'ava mu nnyumba ya bbaawe n'atambula nga mufumbo tekikkirizibwa, kiri haramu, kubanga akawoowo ako kagenda abasajja buli we bakawulira, naddala abasajja balina obulwadde mu mutima obw'obwenzi, basobola omusiiya ne bamusula mu nsobi ne bamwendako. Abakyala bangi nga tetwewundira babba baffe waka, naye ate nga twewundira abasajja abalala. Omukyala olina kwewundira bbaawo. Osanga omukyala ng'engoye z'alina okwambalira ewaka ate azambala wabweru. Omukyala ki ekikwambaza jilibaabu oba ki ekikwambaza shariya ng'oli waka, ng'olina ebbaawo, ng'ate olina mu kisenge? Olina kwambala nayiti, olina kwambala bugoye obukuba bbaawo obunaamusikiriza. Naye engoye z'omusenga ate ze tutambuliramu wabweru ate ne tulina okwambala ewaka, bye tulina okwambala wabweru ate ne tubyambala ewaka. So omukyala yenna eyeewundira omusajja omulala atali bbaawe, omukyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamukolimira. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti wala tabarrajina tabarruja aljahiliyati alula, abakyala temwina kwejajamya ne mweyisa mu ngeri y'abo ababasookawo
abaaliwo mu kiseera kya jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Omubaka Muhammad sallama naha yagaana ani tazayyun lighayri zawji, omukyalo okubeera nga weewundira omusajja omulala atali bbaawo. Era omubaka Muhammad sallama n'agamba nti ekyo ekikolwa kiviirako obwononefu mu nsi. Nga hadithi gye twasoose okulaba, omubaka Muhammad sallama yagamba sinfani min ahli nnar, abakyala ba miteeko ebiri Allah agenda bayingiza omuliro. Abantu ba miteeko ebiri Allah agenda bayingiza omuliro, nabbi teyabalabako, be bakyala abava mu maka gaabwe nga beewunze bulungi naye nga ekibatutte wabweru kusikiriza basajja, oba nayambala ekintu kyonna nga kiraga omubiri gwe ogw'omunda. Omuntu afaanana bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala yamukolimira. Omukyala omulala Allah gwe yakolimira kathratu ziyarati alqubur, omukyala ayitiriza okulambula entaana. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti laana zairatu alqubur, Allah yakolimira abakyala abalambula entaana. Entaana zikkirizibwa kulambula eri basajja bokka. Edda abantu balambulanga entaana nga bakolerako shiriki, ne kati abantu babikola, nagenda ku ntaana nateekayo eddagala nakolerako shiriki. Abasinga ne basaba ne bajjajja, nogenda ku ntaana yajjajjawo n'omusaba emikisa. Abalala ng'ogenda bweru ne bagamba nti munnange nno sulu okimanyi nga tunabagenda bweru, so ogenda osibule bajjajjaabo n'ogenda kubijja biwammwe. Ebyo tebikkirizibwa. Tulina saba Allah subhanahu wa ta'ala, emikisa tulina gijja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bali basaba bafu tebakuwulira, naye bakuwulira tebasobola kukuyamba. Kati lwaki abakyala Allah subhanahu wa ta'ala yabagaana okulambula entaana? Kubanga emitima gyabwe minafu nnyo, emitima gyabwe minafu nnyo, bapanikinga mangu, bapapa asobola okugenda ku ntaana n'akuba emiranga, najjukira ebintu bingi, nakolerawo ne shiriki. Naye ate omukyalo okujja owali omuntu afudde n'asaalira mayiti tekina buzibu, tekiri mu bwa haramu. Oba n'abeerawo ewali omuntu afudde tekina buzibu, naye kimugaanibwa kugenda ku ntaana. Mu busiraamu tekikkirizibwa. Ate lwaki Allah yakigaana? Kubeera nga atwagaliza bulungi nakutukuuma. Kubanga singa ffenna twali tugenda ku ntaana n'abakyala, tuba tukoze kye tuyita ikhtilaat, kwegamba tuba twetabisa abasajja n'abakyala. Ate buli abasajja n'abakyala buli we beetabika fitina bibya bikemo. Bw'onaasanga abantu abalina bulwadde mu mitima egy'obwenzi, ojja kwesanga nga bagwa mu kikolwa ky'obwenzi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase, akume bakyala baffe, akume n'abantu baffe. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد, natumaliriza omukyala omulala Allah gwe yakolimira as-saqit alaiha zawjaha, ye mukyala aviirako bbaawe okunyiiga. Ye mukyala anyiiza bbaawe mu mbeera zonna. Ayinza obba amunyiizizza mu mbeera za bulijjo, tamwoleza ngoye, tamuteerayo mazzi mu kinaabiro. Omusajja yakugamba va ku mikwano, emisajja ogiremeddeko, towulira musajja, omukkakkanya eri abaana, omuvuma n'ebirala n'ebirala. Oli mukyafu akugambako nti weerongose, ogaanye okwerongoosa. So omukyala yenna aviirako bbaawe okumunyiigira, Allah yamukolimira. Oba ayinza okubeera nga omusajja anyiigidde omukyala oyo nga agaanye okubeera naye mu nsonga z'obufumbo. Allah subhanahu wa ta'ala suratu al-Baqara mu suratu Nisa yatugamba nti wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila
inna allaha kana aliyan kabira. Allahu tabaraka wa taala mu suratu Nisa tugamba nti singa osangamu omukyala ng'omulaba atandise okukola empisa embi, omugamba ebigambo takyakuwulira, takyakuwa respekiti, omugaana okukola ekikolwa nakikola, omugaana okutambula okugenda awantu nagendawo, kwegamba nga atandise okukunyooma, oba nagaana okubeera nawe mu nsonga z'obuliri, mu nsonga z'obufumbo, Allah yagamba kwatagana amakubo. Ekkubo erisooka fa'idhuhunna, mubulirire, mutuuze wansi mubulirire. Olaba nga aganye, ng'eyo sitepu agiganye, wahjuruhunna fil madaji', va mu buliri bwasula ogende osula ewalala, naye mu nyumba yennyini. Olaba nga alemeddeko ng'aganye, wadhribuhunna, mukubemu ku kibooko, naye si zino ez'okumufiirako, just mukubamu buno obuswanyu bwomudisipulininga. Fa in ata'anakum, singa ebyo byonna obikola n'agonda, fala tabighu alayhinna sabila, ate tuteekawo makubo ga kumulyaza amaanya nakumunakuwaza. Olaba nga aterezezza, tugamba nti kati oterezezza, kati ngenda kukulagako. La, olaba nga aterezezza, beera ng'omuyisa bulungi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, abakyala tubayise bulungi, tubatwale nga ba honorables, tubayise bulungi. Omusajja oba otambula ne mukyalawo ng'omuvuga mu mmotoka, obanga muli mu mmotoka, wofuluma kyampisa ate kyamu busiraamu okubeera ng'omuggulirawo, ne waba agenda kuyingira mu mmotoka muggulirawo, tolina kyogenda kuvaako. Abakyala tulina obbayisa, abakyala tulina bayisa nga ba queen, tulina bayisa nga bannabagereka. Naye omukyala otambula oli maaso omulese kilomita nga 2, enakutta omwana, enakutta ensawo. Kyova olaba tebakyatwagala natwagala, tebakyatukola nebyo twagala, kubanga tubayisa bubi. So abakyala tulina kubeera nga tubayisa bulungi. So omukyala olaba nga aterezezza, ate togamba nti kati engeri gy'oterezza kati ngenda kukulagako, ngenda kutandika okubeera nga nkunyigiriza. Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, idha daa arrajul imra'atahu, singa omukyala oyita, singa omusajja ayita mukyala we ila firashihi, ng'amuyita mu buliri bwabwe, ng'olina obwetaavu bw'omwagalako mu nsonga z'obufumbo, falam ta'tihi, omukyala n'agaana okujja, fabaata ghadban, omusajja n'osula ng'oli munyiivu olw'okuba baganye okubeera nga babeera nayo mu nsonga z'obufumbo, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba la'anatha almalaikatu hatta tusbih, omukyala afaanana nayo batyo, malaika zimukolimira paka obudde obukeera. Abakyala twegendereze, omusajja wabanga akwetaazi, beera ng'okkiriza. Abasinga twekwasa otulo tunuma biki, naye beera nga otya Allah, kubanga singa ogaana okwegatta ne bbaawo nga badde akwetaaga, nasulanga munakuwavu, nasulanga munyiivu, malaika zigenda kukolemera paka obudde obukeera. Ate sitekiri ku bakyala bokka, n'abasajja. Kyala ayinza okwetaaga nowooza mbu nnakooye, naawe singa ogaana okubeera ng'omalira mukyalawo obwetaavu nga badde akwetaaga, naawe malaika zikukolimira. Mu hadithi endala, mu njogera endala, Nabbi n'agamba nti idha batat almar'a, singa omukyala yeebaka, hajiratan firasha zawjiha, ng'aganye okwebaka mu buliri bwe bumu n'omusajja, musajja yeebase abadde akwetaaga, n'ogamba tonsumbuwa, kankuviire ngende neebake n'abaana oba ngende mu kitanda ekirala, la'anatha almalaika hatta tusbih, malaika zimukolimira paka obudde obukeera. Ne hadithi esembayo mbaka Muhammad sallallahu yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayiro oyo Allah subhanahu wa ta'ala
awaniridde omwoyo gwange mu mikono gye. Ma min rajulin, tewaliyo musajja yenna, yad'u imra'atahu, ayita mukyala we, ila firashihi, bagende mu buliri babereko ensonga ze bakola ez'obufumbo. Fataba alaihi, omukyala naga nganye, siina maanyi, nkooye, saagala. Illa kana alladhi fi sama sakhitan alaiha hatta yarda anha. Omukyala oyo kasita akola ekikolwa ekyo, Allah ali mu ggulu amunyiigira n'amuteekako obusungu bwe paka omukyala ono wakkiriza n'amala obwetaavu bwa bbaawe. So tugambye nti omukyala yenna anakuwaza bbaawe mu mbeera ez'emirundi ebiri. Ekisooka ng'ebikolwa byokolwa ewaka binakuwaza omusajja. Oli mukyafu, emmere togimuwa mu budde, tomuteerayo mazzi, buli kaseera oyogera n'abasajja, oyina emikwano gyo gy'abasajja, omusajja omuvumira maaso g'abaana n'ebirala n'ebikola ebirala byonna ebinyiiza abasajja. Oba baawo ng'ayagala kwetaaga mu nsonga z'obufumbo n'ogaana, manya nti ekyo ekikola kasita okikola oba oyingidde mu busungu bwa Allah, era oli mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala beyakolimira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضى الله عن أصحاب رسول الله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك فيما أعطيتنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأقم الصلاة.